natandika okulanga Melodies of Love ndowooza 2022 nga nanga show yange bagiyita Melodies of Love. Nasooka nenjagala ogituuma album Melodies of Love nali ngenda giwa 25 tracks nene ngambe ekya album Not Really nenjogerako ne Steve G nangamba album tulindemu tumale okukola ki okuselectinga ennyimba according to what we want to brand you through. Nemane ngamba since nzalibwa nga ku nnaku z'omwezi 14 Feb, it's my birthday, kantegeke Melodies of Love ku Valentine's Day, and it has to be this year. Era nali nagipininga bulungi nnyo ne ku Instagram yange ekyaliyo sigijjangayo. Kati ngenda okulaba Namakula babuukidde mu atesimana nabo Melodies of Love sima biki. I respect Remah as an artist because muyimbi wange nze omu ku bantu abagano muwandikirayo ku music. Nenda banga bigenda kubeera byakakubagano kangi nnyo. Era waliwo yakimbuzaako ne ngamba lwaki Remah takola Namakula of Love. Nene nkyesonywa nekola ki nenkireka. Kali bwe nfuna bookings ezigenda e Cairo ku Valentine's ne ngamba kankireke nja kikola ki. Nja kikola next year kuba ekyange nkigenda badde njagala kibenga kya every year Melodies of Love. Melodies of Love featuring Tagi TV. Namusobola okujja namwe ne mushowcasing talents ze mulina ku Melodies of Love. Nali njogeddeko ku ne Morris Kiria Melodies of Love nga tusobola n'ogikola naye next year. Naye kyajjamu obaani yamubalira Elinya ne ngamba Melody kyogamba abayimbi bawane ennaku zino tebakyalina bwongo obuli creative obuyiya. They're not creative enough. Kyova olaba n'ebiseera ebisinga ne lirikale byeddiringana. Ogenda okulaba oli ayimba engoma y'emu ebigambo bye bimu liriko content y'omu buli kimu kyekimu strategies ze zimu tebakyuka. Kyova olaba n'awards bawangula ze zimu tebasobola kunoonyayo n'ogamba waliwo award gye baleese endala. They are keeping on repeating themselves. They are getting out of box. N'ababalira tebakola research. Kuba kati sijja kunenya Remah nenja kunenya tiimu ye. Remah Namakula ye mukwano gwo. Remah Namakula is not my close friend, is not my friend. Nera musanga ng'omukyala muwe ekitiibwa kye ne mmubuuza. Nze saagala nnyo kugetinga close eri basita bange. Kuba njagala okusigaza omukwano ogwo nti oyo sita wange oyo muyimbi. Nja getinga close naye atandage empisa ze saagala. Mukyawe nga sikyagala. Tenga nze njagala okusigala nga ngamba oyo muyimbi wange oyo sita wange. Ndagwe Melody oyina management ebiseera ebisinga. Era oba oli awo egezaako okuyambako okwasaganya emirimu tosobola kwemalirira. Ensonga eyo mwagiraba ng'etuuse mu ddiiro. Like temwakubaganyako ng'ebirowoozo because gwe okuva 2022 wategeka ekintu ekyo ng'okirowoozaako okubanga ate okiwa abawagizi. Ate era oba oli awo nga kiva mu linnya lyo. Temwagamba nti no katuukirire omu ku management y'omuyimbi niwe tetutuukiridde muyimbi tumugezeko mubuuza ku kino ekintu kyazze nakyo because nti wabadde nakyo akirina. First of all nze muyimbi gw'obadde olaba nga talinaayo yadde rubbing shoulders in a negative way n'omuyimbi omulala. Ffe tubirivingira nnyo mu creativity. We shall create something else. Kuba ffe tumanyi ekisooka mu byonna tuli bayimbi, tuli ba content creators, tuli bayiiya. Ekyo twagiraba nga nsonga ntono nnyo. Tukireka tetwagala nnyo kuteekawo ate nekisooka oli mukyala. Singa badde musajja munnafa ogamba tujja kola ki? Tujja gwangana naye mukyala muyimbi waggwangu mwesonyiwa n'okivaako. Ebirowoozo tebabiri mitinga. Onajja ku show n'omuyimbirako oba n'oyimba? Unfortunately, show yesiriiwo. Nenga manager we kyali wange nnyo mbawa ne businesses waliwo business ze nabasindikirako eze Rwanda ne bagenda ne bayimba naye unfortunately sijja kubaawo kuba nja kubasinda bakudda. Naye Melody industry ogiruddemu eno wetutunuulira nti entalo nnyingi zibaamu mu industry n'ey'abayimbi naddala naye olowooza omuntu obanga mu abayimbi muyinza kukola muti okubanga nti entalo zigwamu bayimbi ne mufuuka omuntu omu. Tuli bazibu nnyo mu nsonga eno. So n'olwaleero olunaku lwaleero ansaze okuba nga mbaleetera omukulu Melody Uganda. Oyo omusajja oyo ebiseera ebisinga mbasagala kuma ng'amwogerera bingi ng'ate ye kennyini waali ng'asobola okweyogerera. Asooka tubulira omwaka 2023 yagula batya ate 2024 go agutandisa atya. Omukulu nkwaniriza ku Tagi TV.
nange nsanyusa okusanga muganda wange ambassador gye baleko. Happy New Year. Happy New Year. Tukyagulimu tuwishinge era abalala betubadde tutannabakulabako. Ndowooza nasemba kulaba 3 Emenga awo mu Lubiri wali wamu ne Dr. Jose Camillo. Awo tubeerawo buli mwaka. Sijja kugamba nti ne guno tetujja kubaawo. Kasita obulamu bubaawo. Obulamu butambula butya Sofa? Obulamu si bubi, ekyo kyebaliza Katonda kwa sijja kugamba nti bubi ng'ate ye akyankuumye nga ndi mulamu. Obulamu kyekisooka mu byonna ebisigadde ne bigoberera. Siri mulwadde naye ate waliyo abalwadde abapooca n'endwadde. So ekyo nkyebaliza Katonda alhamdulillah. Awo wenyini abangi baagala okubuuza enkolaganayo ne Dr. Jose Camillo n'eryeta because eva bakusanga naawe naye ate weewuunyisa nti tolina kolabo nnyingi naye ate obeera naye. Nze ekisooka mu byonna siri na Camillion kumuggyako naye ate bye mufunamu biri internal. Lwakuba nina ekintu kyekola ate abalala kye batamanyi. Nze omu ku ba music directors ba Camillion. Are you sure? Yes. Ate nga nze omu ku ba booking agents ba Camillion. Lwakuba nkugambye nti ebyange biri internal. Mbikola lwenjagadde lwentuulira nti kino nja kikola kyesitasobodde kukola ng'ekyo nkyesonyiwa. Naye ndi omu ku ba music directors be era nga tulina kye tumupulaningira omukolera naye kennyini takimanyi. Are you sure? Muyina enteekateeka gye mwagala okuba nga mumuteekateekera? Tulina enteekateeka gye twagala omumuteekateeka musically. Ffe twabimukozesa n'abituwa nga ate tamanyi. Ne oluvannyuma lw'okubituwa ffe tulina kye twagala obbikolamu engeri tulina ekyenjawulo kye twagala omukolera. Abantu abasinga bafanize kye babadde batalaba. Omwaka nga gunaatera okuggwako waliwo amawulire ge nawuliramuko nti omukulu Melody afunye oba manager oba omugagga ebweru w'eggwanga ndowooza balinga bazungu nga baagala kutwala eyo kubanga oyimbirayo. Soko tubulire connection yali eteera yali yani oyo? Basically nfunye abantu bangi nnyo abagadde okumanaginga ne problem gye balina bajja mu business side yange nga ate tebasobola kyehandolinga nga bwenkola ki nga bwenkyagala. Tutuuka ne twogerezagana ne tukola biki naye waliwo business side eyange ate tebasobola gihandolinga. Mwembagamba nti tutunule side eno tebatunulayo kati. Tugenda okwekanga nga balemereddwa batambudde bagenze. Neera nsigala nze ng'obwomu nsigala mpushinga nze sigwamu maanyi. Abantu abo serious omutuufu lwalijja n'agamba nti abantu abo baba abakyala oba baami? Bangi n'abaami mwe bali bangi nnyo lwakubeera abakyala bagenda ne bajja ngu waayi banyiridde nnyo n'oga waayi n'akola emirimu gino kweri. Olaba ojja tendewalirwa emirimu gigaane n'okugaana. Kagamba enzija gye bajjamu teba ya business eba ya endala. Bajja nga balina business naye nga tekwatagana na yange nga waya size ezimu. Bajja nga bazzo wayalinga naye nga wayaling system yaabwe si yemu ne yange gye basanzeewo. Okay, 2024 tugutandise. Melody ekituufu oyina ennyimba ate n'ekirala oyina abawagizi abakuwagira. Lwaki gwe toteekateeka n'ogamba nti nga nze Melody Uganda nenteekateeka ekivulu abawagizi ne mbasanyusa ne bansima nga nkya? Natandika okulanga Melodies of Love ndowooza 2022 nga nanga show yange bagiyita Melodies of Love. Nasooka nenjagala ogituuma album Melodies of Love nalingenda juwa 25 tracks nene ngamba ekya album Not Really nenjogako ne Steve G nangamba album tulindemuko tumala okukola ki okuselectinga ennyimba according to what we want to brand you through. Nemane ngamba since nzalibwa nga kunaku z'omwezi 14 Feb, it's my birthday, kantegeke Melodies of Love ku Valentine's Day and it has to be this year. Era nali nagipininga bulungi nnyo ne ku Instagram yange ekyaliyo sigijjangayo. Kati ngenda okulaba Namakula babuukidde mu atesimana nabo Melodies of Love siba biki. I respect Remah as an artist because muyimbi wange nze omu ku bantu abagana omuwandikirayo ku music. Nenda banga bigenda kubeera byakakubagano kangi nnyo. Era waliwo yakimbuzaako ne ngamba lwaki Remah takola Namakula of Love. Nene nkyesonywa nenkola ki nenkireka. Kali bwe nfuna bookings ezigenda e Cairo ku Valentine's ne ngamba kankireke nja kikola ki. Nja kikola next year kuba ekyange kigenda badde njagala kibenga kya every year Melodies of Love featuring Tagi TV
nga musobola okujja namwe ne mu showcasing talents ze mulina ku Melodies of Love. Nali njogeddeko ku ne Morris Kiria Melodies of Love nga tusobola n'ogikola naye next year. Naye kyajjamu obaani yamubalira erinnya ne ngamba Melody kyogamba abayimbi bawane ennaku zino tebakyalina bwongo obuli creative obuyiya. They're not creative enough. Kyova olaba n'ebiseera ebisinga ne lirikale byeddiringana. Ogenda okulaba oli ayimba engoma y'emu ebigambo bye bimu liriko content y'omu buli kimu kyekimu strategies ze zimu tebakyuka. Kyova olaba n'awards bawangula ze zimu tebasobola kunoonyayo n'ogamba waliwo award gye baleese endala. They are keeping on repeating themselves. They're getting out of box. N'ababalira tebakola research. Kuba kati sijja kunenya Remah nenja kunenya tiimu ye. Remah Namakula ye mukwano go. Remah Namakula is not my close friend, is not my friend. Neera musanga ng'omukyala muwe ekitiibwa kye ne mubuuza. Nze saagala nnyo kugetinga close eri basita bange. Kuba njagala okusigaza omukwano ogwo nti oyo sita wange oyo muyimbi. Nja getinga close naye atandaga empisa ze saagala. Mukyawe nga sikyagala. Tenga nze njagala okusigala nga ngamba oyo muyimbi wange oyo sita wange. Ndagwe Melody oyina management ebiseera ebisinga era oba oli awo egezako kuyambako kwasaganya emirimu tosobola kwemalirira. Ensonga eyo mwagiraba ng'etuuse mu ddiiro like temwakubaganyako ng'ebirowoozo because gwe okuva 2022 wategeka ekintu ekyo ng'okirowoozaako okubanga ate okiwa abawagizi ate era oba oli awo nga kiva mu linnya lyo. Temwagamba nti no katukire omu ku management y'omuyimbi niwe tetutukiridde muyimbi tumugezeko mubuuza ku kino ekintu kyazze nakyo because nti wabadde nakyo akirina. First of all nze muyimbi gw'obadde olaba nga talinaayo yadde rubbing shoulders in a negative way n'omuyimbi omulala. Ffe tubirivingira nnyo mu creativity. We shall create something else. Kuba ffe tumanyi ekisooka mu byonna tuli bayimbi, tuli ba content creators, tuli bayiiya. Ekyo twagirabanga nsonga ntono nnyo tukireka tetwagala nnyo kuteekawo ate nekisooka oli mukyala. Singa badde musajja munnafa ogamba tujja kola ki? Tujja gwangana naye mukyala muyimbi waggwamu mwesonyiwa n'okivaako. Ebirowoozo tebabiri mitinga. Onajja ku show n'omuyimbirako oba n'oyimba? Unfortunately show yesiriiwo. Naye nga manager we kyali wange nnyo mbawa ne businesses waliwo business ze nabasindikirako ez'e Rwanda ne bagenda ne bayimba naye unfortunately sijja kubaawo kuba nja kuba sinnabakudda. Naye Melody industry ogiruddemu eno wetutunuulira nti entalo nnyingi zibaamu mu industry eno y'abayimbi naddala naye olowooza omuntu obanga mu abayimbi muyinza kukola muti okubanga nti entalo zigwamu bayimbi ne mufuuka omuntu omu? Ebyo ebintu by'entalo bya it's a worn out strategy byaggwawo luli byalinga bikola naye kati tebikola mawulire okitegeera cause love and unity is the only way to go. Singa tekiriiwo singa ndowooza olina nakusanga muyimbi n'omufumita aveewo gwoyimbe aye nga naye bakuwa stage oyimbe tosobola kuyimba kumala nnaku nnya kubera ojja vaawo wajjewo muyimbi omulala. Aye n'abawagizi betuyimbira nabo bamalaaya bebawagira oli buli ajja bamukubira enduulu so tekiina makulu kubanga olwanyisa muyimbi munno. However olina nakumwebuuzaako bwebuuza n'ogamba waayi simba sitayiro eyo gyokolera naye mukola mutya ewammwe eyo okitegeera. Nga bwe najja nembuuza nga bwe ntera okubuuza Steve Gini ne mubuuza ne mugamba Steve Gini siri events organizer nemmwe mukikola mutya olaba n'obeera wano n'okola n'akubulira engeri gyakikolamu. So ebintu bayimbi basiru busiru bonna babeera mu ntalo basiru kiyinza obbagamba basiru. Let them wake up their brains and think mature. Omwaka guno nga gutandika twalabye omukulu bamuyita RCC Anderson Bulola Herbert ng'avaayo akomentinga ku bapromoters abawana e Uganda n'abayimbi nti bategeka ebivulu n'abayimbi bye bategese nga balina ebyabwe bye bategetinze like nga bigendera mu politics nti nosanga omu nga wa NRM aze kuyimba mu kivulu naye nga ekyo kivulu kirimu wa NRM wa DP wa NUP ati ye nadda mu kusuutiriza kibiina kye nosanga wa NUP naye era najja n'asuutiriza president we oba kibiina kye. Omukulu Bulola yavuddeyo n'agamba nti
yawandise ekiwandiiko n'akiweereza IGP nti alabe mwaga amanya mwabo abantu baba banaddamu okutegeka ebivulu n'abo bayimbi abamu bennyininyini banaddamu okuba nga bategekebwa. Era ku posti ye ya Facebook gye yataddeyo yateekayo abamu ku batonotono wankubadde siebe ya mentioninga nti bawaddeyo eri ewa IGP. Yateekayo ekifaananyi kya mukulu Balamu, n'ateekayo ekifaananyi kya mukulu Abdex, n'ateekayo ekifaananyi kya Bebekulu. Kitulazaawa mu industry because kiraga nti no abayimbi nga abagendera mu kategole eyo bandi stopping okuba nga bayimba wano mu ggwanga n'abategeka ebivulu ebifaanagana bwebityo bandi komekezebwa nga tebazze mu kutegeka. Obuzibu tulina obuzibu bwa illiteracy ne ignorance. Abantu abasinga bagenda ne bajja mu kazannyo kano bo ne bakafunamu ssente nga bamaze okukakamamu, bo ne balowooza okufuna ssente bagezi mu kufuna ssente nti bo babbi kuba bo babbi teri akutegeka nga tagenda kubba era akutegeka ayagala kukamamu nakujjamu. However, era nga bogambye nti no basindika ekiwandiike wa IGP nze nali lumu ne kamiliyoni nendaba nga bakuba abayimbi obucupa ne mugamba if I was the IGP buli kifo kyendaba mu skande eyo ngenda kuba nga nkiggala bugazi. If I was the IGP lwaki ne ba promoters bakuba abayimbi ba promoter ne basigala nga bayimiridde bati okitegeera kijja kuva ku bucupa kidde mu cupa erimu ebyokunywa nga ya bbiyo oba ya soda kive mu ekyo kigende mu mayinja kive mu ekyo kidde mu kiboko kimale kidde mu masasi nkuba buli kimu kijja kusasebwa wano e Uganda onfuna bulungi. Kati ba promoter obusirusiru bwabwe bagenda ne baleeta rangozi zaabwe ebintu byabwe ebyebbali eri ne babireeta ate ku stage nga bwe tuli emmere mu mahoteli nga tosoose kubuuza nannyini wooteeri eno waaki wa DP onfuna bulungi tisijja kulyamu kuba nze ndi wa NUP ekitegeera nga wolina osooka okwebuuza n'ogamba kati ngenda embaale ani meeya waayo wa NRM sijja kugendayo embaale kati ekyo kiba tetunaakutuuka kweryesa lwaki ate tweyisa bwe tuti mu mbeera eno. Kati kyenkugambye obusiru bungi nnyo mu industry yaffe ate kyewuunyisa nnyo nti abasiru ate be bategeerera bategeera onfuna bulungi abasiru be beefuula mu bo bategeerera abayiiya. Baani abasiru? Abasiru ba promoters. Toyinza kungamba nti ogenda kutegeka show n'otayogerako ku incidents okitegeera bukyanga bibaawo ba promoters bameka bali babyogeddeko batono batya n'okubyogerako mu batyo bakyawa. They can't stand on their word and they can't stand on what they think is right. Yeah. Olowooza kinaakola RCC kye yakoze IGP anakiteeka mu nkola? Simanyi ngeri kijagenda kikolamu neze IGP n'ali mugambi anoonyeeko mubuulireko ku bukodi kiggwa ne kikoma n'abawagizi bennyini tulina obukodyo bwabwe bwe tujja obbakola ki obbawa kwasaagala balowooze nti bwe tunajja ku stage ne batajja mu bivulu tetujja kulya abalala tunogera ku online okitegeera. Lwaki njogera bwe ntyo abawagizi baffe batuwagidde ebbanga ddene n'ate balina embeera gye batandise okuleeta eyagala otwawo etaddewo bridge wakati bwabwe naffe nti omuyimbi ojja okuyimba naye tokyasobola kugenda kubongana ku muwagizi oli ali bwali akwagala olw'okuba oli ategese eccupa ye mbwayagala gikasukira. Si birungi bakyuseemu baterezeemu kuba oba ng'osasudde ssente zo gy'onyumirwe ate lwaki osasula ssente z'oboneebone ojja kukasuka akacupa bakukube omuwagizi wange ajja kukukuba ate nga wasasudde okimanyi nti nzija oba tonjagala tosasula tojja beerayo wabweru oleka abaagala okunyumira bakole ki bayingire ebintu ebyo babikomye bambi. Si birungi. Olaba kiyinza osoboka mu ggwanga lituliganda? Teri kitasoboka. Nze kuba teri kitasoboka eri mwana Adamu bw'obanga ossa ng'omukka gossa tomanyi na ssente mmeka ziwendi gwesasulidde bukyanga ozaalibwa teri kitasoboka. Ebyobufuzi bisobola okuva bisobola music mu politics asobola okuggwaawo bisobola okuvaawo. Saagala nnyo kwogera ku politics kuba yesi mutegeera bulungi ne we nali nga nsoma nga debate ezo sizitegeera bulungi ekyo nali nga ntegeera nnyo human nature na art okitegeera. Kati politics engeri gyali mu music ne music yennyini ali mu politics kati so simanyi ngeki gye tugenda kwawula cyayi na majaani ate bino tubitadde mu kikopo kyekimu tetulina ngeri gye tusobola kwawula cyayi na majaani nga tumaze obbitabula buuti. However tujjamu empulunguse era cyayi osobola omusengejja n'ojjamu empulunguse n'ogamba kale
otya bukodyo otya obwo mugenda okukozesa melody bakulu baffe basobola okwogerako eri eggwanga kati nganze bwembeera ne kamiliyoni mbimubuuliranga ne mugamba Joseph you have a voice when you meet out these people Joseph nye kyemumanyika ayinza obutabyogera wano mu camera such like this ne bwasanga promoters asobola obbabulira last time era twali ne Bebe Cool ne Joseph nga twogera ku bintu ebyo bo basobola okutuukirira abakola ki abatusingako kuba kati nze sigenda kujja ngamba ebbajjo this and this because of first of all Bajjo is very lousy nfuna bulungi mukwano gwange naye ali lousy kati ate awo omusindikira mukulu munne n'akola ki n'ayogerako nabo kuba beera be bategeerera industry tuyinza bagamba ki be balina akasente ekitegeera naye lwakuba nze be nange era saagala nnyo bindye tebindya nsigala nkola byange abyagala n'abyenyigiramu atabyagala naye nadde ebbali n'akola byayagala nga tumaliriza bibuuzo bibiri nga olaba nti bapromota balinamu akasente naye ate balina embeera yaabwe nga bwogambye nti ekigambo ekyo gwakyogedde nti bakisiru tebategeera ekyokubiri bapromota abo gwe konsati ye ejja maaso awo wankubadde owali ogitegese okuba nga egenda kubeerawo nga 14 buli omwaka omwezi ogwokubiri kati officially tugambe nti tugijjeeyo Elinya tulirekedde Remah wankubadde tagenda teeka nga 2 nga 14 kati bw'okomawo nalyo ate nga lwaki sikomawo nalyo nzaani badde mayo genda onyanjudde ngaani melody bwe ŋŋamba nti ntegese melodies of love buzibu ki ng'ate bw'ogenda ku streamlines zange zonna n'ozikebera nalina kiranga dda bwe waliwo obuzibu bw'owangula BET n'omulala nawangula BET kibi bwebanga gwe Eddie Kenzo n'entuuma omwana wange Eddie waliwo obuzibu so nja kudda nalyo kuba liŋŋwana linnyumira nnyo n'okusinga ye terimunyumira ate okusinga terimunyumira akubadde alina obunyimba obusendeekerevu obulungi mukwano kulika gyobadde kulikayo mwagalwa it's one of my best songs from Remah wali omuwandikiddeyoko ku luyimba nzirina naye tebazimutuusaako nentuuka nenzigabira abalala kiva kuki enkolagana tebasiima nti bakuzalawa oba nziwa abasigadde nziwa abamutuukirira naye tebazimutuusaako however sijja kuteekawo mbeera kuba naye ayinza okuba alina programs ze naye ndumuwanga naali agadde alutereero naye ng'alina programs ze za myaka nga 10 mu maaso olwedde nga music amulina kuba naye mukazi muyiiya okitegeera so sobola teekawo mbeera yonna ku ekyo bapromota banenyigira mu kivulu kye eky'omwaka ogujja oba gwagenda okyekwatiramu nze akyetegekera nze yetegekera ekivulu kyange koze nze mmanyi wenjagala bibeere nze agenda mu studio nenjiya promota atasobola kuwandiika yadde sentence y'oluyimba tasobola kuntegeerera muganda wange era ye mba nina mugaba bugambe manyi kyoba okola nyambisa ku busente bonja bukuddiza bwemba sirina melody kuba ku Tagi TV tewali andeeta nja kujja ntuuke neesabira obulango neereete bulungi kati bagenda kunkolera ki tewali si kye bayita okweyagaliza si kweyagaliza mba njagala okwekolera kyempulira nti ekyo kyange kyekinjamu nfuna bulungi wabula mba saagala muntu ategeerera ekintu kyange kyenayiiya nga taliiyo kedde ku makya neeyiririza oluyimba nduwandiise ngenze nsasudde studio nsasudde video ntaddemu infact nepromotinze oluyimba nerutuuka ne kuki ne ku TV n'eri omuwagizi yenna ali wabweru w'eggwanga kati yaba agenda ku promotinga ki ategeka aba organizer enza asalawo neŋŋamba kati agiorganizing oba nedda nyinza n'okusalawo neŋŋamba abikke gwaba agitegeka omukulu abikke neŋŋamba abikke show yange gwaba agitegeka njikuwadde njikukwasizza ye taliimu buyisa nga buno bwaba promota bano wali owuliddeko kwabikke ng'avudde ku rediyo endala Busumani akolera rediyo endala weesige bw'alina tiye si malaaya si mulyazaamaaya by the way nkyogedde nako is the only presenter gwe nali nyimbuliddeko ayimiridde ku rediyo yegi emu n'agikola paka resigning ate abayimbi bonna bamukkiririzaamu and we give him respect tuli batabani be tukulidde mu ngalo ze respect habike kiwalyanga oyo no bosi wange nange mutumiddeko mukulu wa Bike mubuuza awadi yange gye nasooka okuwangula agikuumye bulungi kuba nagiwangula nengimukwase mugasebo kino kirabo kikyo kulaga nti nkusiima awadi gye wawangula gye nasooka okuwangulira ddala mubulamu bwange obwa kaliya
nengikwata nengimugamba waayi gitereke bulungi owulira gikooyo gikomyangayo gye yava mubuuza akyagikuumye mwaka kyogo bannange yagimanyi n'abwadde eriko omwaka gwayo abayimbi we batyo balina omutima ng'ogwo nga ggwe gwasobola okubanga okola manyi munnaye nze bampita Kakooza Mansoni abala balina amannya gaabwe ate bampita Melody Uganda byenkola bya Uganda namba sikola byange. I'm not selfish like other artists maybe. Okay, nga tumaliza bugambo ki bwoyinza okubanga ogamba eri abakuwagira abakugoberera n'abasuubira enteekateeka y'omwaka 2025 we tubanga tukyali balamu? Abawagizi bange kyenjagala obagambayo ekintu kiri kimu, saagala baggwe mu maanyi era tebaggwanga mu maanyi kuba bampagidde ebbanga lyonna. Tumaze omwaka gumu n'ekitundu tetugenda mu studio ku recordinga olw'ensonga music aliwo alina twagala mmujjawo. Tugenda mufulumiza mu EPs 7 songs paka lwe zinaavaawo. Now we are catching up a new journey in our music career. Kimanyi mujja kyagala nnyo music ono bw'anaamala otuviira yennono ng'agenza ono w'okujigidde biki tulina ekirala kye tuli mu kufumba ekiri mu maaso awo. N'abamperekerako e India abankulisaayo okuva e India last year lwali lugendo luwanvu kubaira nga nze muyimbi muzekka mu Africa yasooka okuyimba Kerala Trivandrium ng'ate nnyimba na ku festival. It wasn't easy. Nebaza ne bakulu bange abatamaze mu maanyi Uncle Paraso ali so proud of that journey by the way. Yomu ku bayimbi abali so proud of that journey. Ya Joseph sijja mwogerako yo muganda wange n'abasigadde bonna abakyali bange betwagenda nabo mukulikeeyo baganda bange abawagizi bange album ngireeta sigenda kuleeta album ngenda kuleeta in EPs then ngenda kuba nyanjula ekintu kyaffe ekipya kye tugenda okukwatako gye bujja mu maaso awo n'omukulu Dr. Jose Camillo naye mutumiddeko ali awo wa Pademan ali wa Pademan ali mu kuyiiya ali mu kufumba omusajja oyo amwagadde nnyo oba bagamba nti obukadde nedda alinga gwe oli musajja munnange tosobola kunnimba nti olinayo ka bebi kamubeera ne bubebi bwo nga butaano naye obeerawo n'ogamba Shamira ono ali wa Shamira. Okay, tukomaawo mbagala nnyo Manya bampita ambassador LWAKI bya Melody tebiyinza kuggwa ensonga ze ndowooza muziwulidde bulungi.